ndi mu inbox yange munsaba abasajja jojo omusajja mumpe jojo omusajja mumpe bannange basenga abo balabikanganze balabikiranga senga abamwe inbox ejjudde buli omu ayagala musajja simulina sigenda mugaba ate n'abalabe nina sikyabagaba abasinga kumwe mulina okusigala mu nnaku mulina okusigala mu bwavu mulina okusigala mu bwasingo mulina okusigala obusiro obutawanya abantu posti mwagirabye inbox ejjudde abantu bansaba omusajja jojo omusajja mutuwe jojo omusajja oh my dears n'abasajja bali mu inbox yange nze bama jojo bofuna omukazi ali serious nebaka mugende mu comments bali mu comments bete beeranga bali mu comments beeranga nti banenze jojo omusajja nze mumpenze noonya nze bamaze munsindikire abasajja basoma comments zamwe jaka ngenda tandika obbajjako connecting fee pound 10 sikyazanya kati kanjifule business oyagala musajja pound 10 temuntawanya mutumalira obudde abasajja baba wa sente olina amuwa sente empitirivu teyangula kwadde ne kasabbuuni aziyeka kati okuwa omugagga wange nina abagagga bange wano mu inbox wano nina abagagga bange okuwa omugagga nawe osooka nange kumpa sente kwanga bwotandika okulya sente ogenda kunzijukira abagagga mbatunda abagagga mbatunda yes ngenda tandika obbajjako connection fee mwemba wabagagga bange musiri wala mubatulugunya mubayisa bubi kati oyo muwamba tutu yankabiriranga jojo wowe nyina omusajja gwomanyi please biki munyi Uganda enkalubye biki ne muconnectinga n'omusajja wange nebesiima musajja nakola buli kimu omusajja kyalina okukola mulabirira muwa busente akasente aliya keyagimuwa amasimu akwata galiko nze kamba buli abantu bamukusiga abasinga ku mumwerabira ennaku yammwe and it's something that happens to so many people werabira ennaku yo gy'ovudde nojjukira nti no wali munaku ng'oli munaku muzibu keneyakubitaala naye na town gyendimu erimu roundabouts empitirivu ennyo omuntu yerabira ennaku ye ono wali onkaabirira tolina mulimu NGO gye wali okolera yaggalawo mu covid nenkonectingira omusajja n'akuggyako ennaku kati oli mukungamba omusajja si musale Uganda nzimwasiriwala ne sex bw'oba oyagala olaba nze leero posti yange yeekutte nteekayo ebintu byange ng'oyogera anything tulina batereddeyo post I do different posts ezo muziyitako ng'abalabye essabo naye teekayo posting erimu anything to do with sex bannayuganda mwawutuula you're sexually derailed teekako post yonna yonna ng'erimu ekigambo sex ogenda kulaba abantu bavayo mu comment section efuuse busy n'abatakomentinga nga ku bintu byange wano bwe mba nnanga ebintu mwefuula abatabiraba ne bwe nteekayo posting erimu sex obusolosolo bwe bityo mwena muvuddeyo mu comment section muli bamutawaana nnyo comment section yo nejjudde because I talked about obusolo why is anyone be interested in anybody say his private parts ate nokababuli omusajja atali musajja tayagalika most of the world is not circumcised ng'ojjako the Muslim world Middle East ani bano bajuba ani abo be basale wano mu Europe USA Australia si basale tebabikola wano UK ne boozaala omwana olina okugendayo mu basiraamu be babasala NHS tesala abaana mubuuza abali e Sweden mubuuza abali e Germany mubuuza abali ewe Norway tebasala baana mu Europe abantu si basale it's your personal choice mulekera okuteeka standards za mwezi obusolo ku bantu abalala akasolo kalina kuba kasale segala munnaku yo abasinga kuma muli bannaku bazibu tokwata nkwate ne ku milioni 10 nga zizo niyo oli awo nawo dictating what the dick should look like akola kali kanyiziza kankwasiza obusungu so kankube round about eno mulinde konkome otuyombe omusana nga gwa yasenyo ogwa leero bannange